akadde ka mawulire ku BTFM ekintabuli ky'omuziki nze Paul Kulumba. Ssenkagala w'ekibiina kya NUP mu ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti kano ke kadde akatuufu bannayuganda okusukiramu balagira ddala obutalumativu bwabwe n'ebyo gavumenti yakuno bezzenge bayisamu nga n'abakungu abazze okwetaba mu nkuŋŋaana ttabamawanga okuli olwa NAM Non-Aligned Movement olugenda mu maaso okosako ne G77 olusuubira okutandika ekituufu gavumenti kyeri n'ebyeyisamu abantu baayo. Bino Kyagulanyi abyogeredde ku kitebe kya NUP Makerere Kavule era bw'atyo n'awakanya n'ekya minisita w'ensonga za tekinologiya Dr. Chris Baryomunsi yabadde asabye bannayuganda banaafuna omukisa okulaba ku bakungu bannamu abazze kuno okubamwenyezaako wabula si kusiba mitaafu mu byenyi byabwe. Ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC kyekokodde enteekateeka z'abakulembeze mu masekkati g'ekibuga Kampala ku lwattabamiruka bannamu yatandise olunaku olw'eggulo nti bano baabugutanye mu kaseera akasembayo kyokka ng'ate balina obudde obumala okuteekateeka obulungi ne batanyigiriza nnyo bannayuganda. John Kikonyogo sseekama w'ekibiina kya FDC okuvako mu kiwayi ky'Enajjana Nkumbi agamba nti enkyukakyuka mu by'entambula zaaviiriddeko akalippagano k'ebidduka okossaako n'okulinnyisa ebisale by'entambula ekintu ekyakusiza nnyo bannayuganda. Omulamuzi wa kkooti ya City Hall masekkati g'ekibuga Kampala Nasuzulwa Hema yaganye okugoba omusango oguvunaanibwa omulwanirizi w'eddembe Habibu Buwembo ogwekuusa n'okulangira kussa n'okulumiriza sipiika paalamenti y'eggwanga erya Uganda Right Honorable Anita Mongo ogw'okubba amabaati okuvako mu yafisi ya Ssaabaminisita agaalina okuganyulwamu abawejjere b'e Karamoja. Buwembo yabadde asabye omusango guno gugobe omulamuzi wabula omulamuzi kyattakkaanyiza nakyo era bw'atyo n'agwongerayo okutuusa ngenda kusa omwezi 6 omwezi ogujja. Nagana asembayo poliisi y'ebidduka mu ggwanga eyongedde okukubiriza bannayuganda bonna baneeyambisa mu asanjala wa Kampala okudda Entebbe mu nnaku zino okusimbulanga mu budde baleme n'okuvuga endimu oluvannyuma lw'okuyimirizibwa enfunda eziwera nga beekebejjiwa bannabyakwerinda olw'enteekateeka za ttabamawanga ayinda n'asuubira okutandika. Ayogerera poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kanula ategeeza nti enguudo okuli Entebbe Expressway, Northern Bypass, Kajansi ne Munyonyo n'olwakazibwako olwa Gaba Road zaalambikiddwa okweyambisibwa abakungu n'abagenda okutuuka mu ggwanga lino. Bwegabadde ag'enkya olunaku olwaleero nze Paul Kulumba tugenze mu ndobeso ne jjajja ndobeso amawulire amalala mu bujjuvu